Ebisiyaga bivudde mu bipromotingira ebbali kati mu bipromotingira yankwata yandi Ebisiyaga yankwata yandi Ebisiyaga oyo yenna bogus. Woba olina obujulizi jangu tutuule tulikodinge tufune evidence tugende tukwate Pastor Kayanja naye okublackmailinga nodduka nokola ka video zino eza Pastor Kayanja zizuuka every after some period nizibula. Nze ndaba nnyo Pastor Malenga ali ku Pastor Kayanja nga ninze ndabe njagala ndabe omuntu gwe bakwatayo ddala akonfesinga nga mubiru naye nabyo ogenda obbiraba ebanga programu ya YouTube ng'abantu baagalamu just views olumala nga Pastor Mala agenda. So njagala babuulira bannayuganda mwewale blackmail. Mulaba abantu they are losing themselves over issues. Sibujinga alumbye Farida nakazibwe simanyi opromotinga simanyi otudde awali kala kati ebintu ebityo bijja baleetera okwakyuzinga abantu abakyamu even some people wrongly. Beera nnyo obukakafu ku kikyoyogerako woba tokimanyi leka abakimanyi tukyogereko koze no movement gye mwepankako mwakabitegeera wano bibaddewo emyaka 10 so wobeera oli biro 20 biro 30 ebintu ebimu bisooka obiwulirize ojja kwefuula nga abimanyi naye nga byali kitobimanyi. Ojja kuyomba ku media wejjeyo olage nti obavumirira omalirize nga bosi wo ekyalawo mukamawo abantu abakuyimirizaawo ne woobeera ojja kwekanga nnyo. So ne woba balwanyise mu magezi okujjako ng'oyagala kwesonyiwa airport zonna hoteri zonna. Museveni lwe yasaako etteeka kugundye mu America yakulwa hoteri mubegendereze kubanga bali mu buli sector. So ne woba oyagala obbalwanyisa get a position kubanga gutojja balwanyisa you are very small obbalwanyisa you may just give your opinion ate temwetaaga balwanyisa mwetaaga kweseparatinga mu Bulaaya omanyi obalaba n'emikolo gyabwe noga kati bali baabali ntawaanira kyogende eri gwatayagala yogenda eno. So we just need separation. Nitumanya nti tokkirira ku Jinja Road kiro eyo meeting ebeerayo zaaba naye nga temusobola be eliminatinga neither obejjako ojja kuba okyayogera bagge balina amagezi. Buza kye bakola Ninja Man wa Jamaica. Ninja Man nga bavumirira bagge bamuyita buli wamu balinga octopus. Ninja Man yagenda olaba mutabani wagenze mu America ogenda okukomawo nga ya haitate Ninja Man yanyigo bayakola kibamusiba life imprisonment yagenda mukomera because nga bamuzza ku TV ne bamugamba bagoba inako obuzibu bali bagezi babalira mu 10-50 years ojja kwejjayo bavumirire balyoke bakuseducingira omwana ajje maaso go agambe tate owunga ate oba okyayogera ki Buju Branton we yabayimba ko bamusiba mu komene balyoka bamubennyolo n'atya yavayo tayinza kwogera ku bagge babikola ebyo byonna wobavumirira ennyo balina emikono egy'enjawulo basobola okutwala mu kkomera nozza omusango n'obasangayo bakuleetera kagujje nga waliwo n'abamukuuma ne balyoka bakuyuzaayuza emabega. Tosobola mbegendereze nnyo ng'oboogerako you may collapse business yonna ng'obadde successful gwegenderera abantu abalina bye bakola ebiri serious teboogera ku bintu ebyo teboogera yes balumira mwoyo bayiculi bwongoba mu America n'embaaki nze my first country emirundi 5 Uganda nendyoka nzizaako endala yes era ngenda mu nsi endala zonna by just choice sinyiga akinuma nesinyiga newe tuke Sweden bangamba tokyali mutuze wawa kinuma kinyiga
kigwa mangu solonga zitonzije mu Uganda naye mwewalo okumala googera abo balina intelligence agency number mujja luzinga business bepanke Kongo ina kyomanyi bulungi so lwaki advise eyo njiwadde abantu kati nga bujingo gwalwaninga Fun Factory ng'okola Fun Factory entertainment buli mwaka tewejjaayo n'oyogera bwoti kubagge ojja laba ng'ekibiina obukulembeze babukuggyeko mpola oba Ssekyonga ne Fun Factory egudde ng'egudde ojja teeka banna abazannyira mu Fun Factory mu buzibu. So as you air out your opinions bujingo be mindful wawozannyira wano obeera oyagala Serena ojja kwewuunya nnyo nga bakuganye mu Serena weewuunye nti Serena gyengenzeemu emirundi n'emirundi nga twalayo Fun Factory bagiŋŋaanamu bagituganye batya nga tomanyi bali ba octopus so nga airing out your views you are attacking Farida Nakazibwe olaga ogenda lwanyisa ba LGBT oteeka ekibiina kya Fun Factory mu riski yes era banno bayinza obutagamba bazizinga abawala naye gwe nga head obateeka mu buzibu kubanga there is a lot gye bajja okumala ebbanga nga tebakola. You understand? So ekyo kyenjagadde obabulya namwe abavubuka abagamba nti Pastor Kayanja yabakosa tubaagala mujje tumukwate. No one is above the law. Naye obuzibu bwammwe poverty namwe abatawaanya kati nina audio wano nga muli mu office ya pastor nzija wadde kisibo nzija nzulya muli mu office ya pastor mukanya ku mayumba mukanya ngeje mugendo blackmailinga Pastor Kayanja mukanya ku video meka zogendo kola kati mwinza okuba muli mu ntalo za churches kati wetuba ne we police sengefuna audio ngate waliwo abakoludinga tu blackmail Pastor Kayanja ne we yandibadde nga tusobola mukwata mubeera mu mwekizonoleti nze kubanga olwedde audio wali mulina omusumba omunene muyogera mukola pulani nga we mugenda okwexecutinga engeri gye mugenda okwogera era ne promises audio gina. I have it. This is Ramadan. This is Ramadan. A big pastor calling people in his office, strategizing how to blackmail Pastor Kayanja over gazing. Obasuubize nyumba, obasuubize emirimu, obasuubize sente kati uchiki zendeba buli muntu ayina abantu abalokole muri very lucky. You have a lot of funds. Pastor Bujinga ayina bwati mukwano gwange bugemba ayina bwebati Kayanja ayina bwebati mufachi Senyonga ayina bwebati kakanda azimbye church eringa obachi. You all have fans and followers and ships. Call it whatever you want. Siraba kyate kibatta. Mama Mukama Katonda yankoze bulungi. Mbandi awo nga sifune ekibinja ky'abantu sajja n'abavubuka abakyala mu Kampala. Abantu bagenda ne bampa obuvunaanyizibwa bwe siinaako wadde idea. Kati ekibinja kyazze ne kiŋaasewo ekyuli. Mu kisiibo muno ng'oli musiraamu. Twagala kutwalira mubaka waffe wa Kampala ebirabo bino nga tukulembeddwamu gwe n'eŋŋaana banna. Waliwo omuntu ajja mu bulamu bwo ng'aleese empalana. Kakati bandabe nga nkunjuka n'amatooke gatwala wa Samimu Malende. Museveni muddewa. Naye ate mu buntu nga kakazi kattu. Katukoledde ba Kampala. Omuntu wafuka MP regardless of the party. Kati nze ndi wa mu Kampala. Women MP wange Samimu Malende. Newe mbanga akiikirira pate kinaye bwe bamala omulonda aba MP wa Uganda.
kakati ndi awo ngende ndabe Samimu Malende n'ekibinja ekyagala omubuuzaako lwaki batuukiridde nze lwaki Waiswa Mufumbiro bwe bali asiba wali mu Magic Parking bloka wa mamotoka okyulira bandifunye Waiswa Mufumbiro naye kakati nze ikyuli kyokka bangambye ffe twesize gwe okulaba Samimu Malende munsalirewo ngende ng'Omunayuganda nti ono MP wange oba nkulembeze byabufuzi ekisinga okunnoma taata wa Samimu Malende ne maama we tumanyiganye bulungi nya naye politics ono kati bandaba eringa ndi ku mwana waabwe naye ndowooza baba balikitegeera nti biri byabufuzi kati Samimu Malende yalwala maama wange antunuulidde bwati ne taata we nze nga ikyuli njagalo kyalayo naye ebigambo byenjogeredde Samimu Malende byokka bintiisa nga njogeredde Samimu Malende bigambo n'ebigambo bugambo ebigambo bitta byali bisaani mpulira ekintu kinnuma ku mutima famire ngimanyi omukazi yalwala okuva e Kenya simulambulangako maama wammanyi bulungi nga olaba maama wa kamiliyoni kyokka ekibinja kizze sikingamba kyagala kyalira Samimu Malende nti Isma yaba akikulembera wenyingira ekikomera nga Bwino ali awo ne babi mbasiwedde wa Museveni mugamba nti ate situnda byama bwe nyingira nensangawo Joel Ssenyonyi simanyire Lubongea kamera zatuuse dda tolabanga banteeka mbuzibu nkole ntya ikyuli wangi ngende mulabe Samimu Malende family bammanyi bulungi from Blaza politics ayawula bannange akuleetera okugenda against your people kakati yalwala simulambulangako bambi kakazaako kajja abaana mu kkomera ge mazima newe mbaga siri olaba omukazi mu Kampala bannabira baali batusala nabira yali akolaki tewali naye bambi emisango gya pro bono Samimu Malende gwolabe eno kabadde kanyumira ow'emupi ate kalina bba waako balina engeri gye bamakinga abeera wali ayina ekifuba yefulanga ate wa security guard n'abeeranga personal assistant n'abeeranga omwana oyo alina engeri gye yalinnya mu lifuti bawa Samimu Malende alina engeri gye yalinnya lifuti gwomanye mpi wa Kampala sebo akavubuka nekalabika bulungi gwe kanyumira obusuuti ate bangamba kekabutunga nandiyagadde antungire yakasuuti naye amaaso ge gonna galaga nti ganugu bunugu gyendi ekyuli siyinza mujjako suuti amaaso g'omuvubuka oyo yonna galabika ayina obujja ku Samimu abeera ati yeekengera buli mu oba ani yamuconnectinga that boy just took lift. Yes, mbubuka oyo yafuna lift MP Kampala naye kakazi katukale tekananyumirwa n'ofiisi oba ani oba nnugu ya Nuupu oba bamuwabutwa mu Nuupu omwana omuto gwe tubadde twetaaga mu Kampala ebisanja ng'ebi nga balukwago bwe babadde mwabadde nserekulu Kampala balonda gumu mu myaka 15 gw'omanya oba oyonoona akaluluko bannabiira bonna kantuse sala yange gyekali Samimu Malende MP Kampala saba Mukama Katonda akuteese obulwadde obukuluma oddemu emirimu gyo bulungi okiikirira abantu bo abamu abakyasigadde mu makomera nga wagenda mu makomera abalala ne babavaako teri abalwanirira Machete taliva mu kkomera okujjako Ngoze Bobu Yanga abadde akutambulira ku lusegere okuva we bamukwata waliwo emboozi endala bali ku birala abaana abali mu makomera essuubi lyabwe lyonna liri mu Samimu Malende Mukama Katonda akuyamba owone osobola obbajja mu kkomera nawankubadde nga tetuli bapate yemu emirimu gyo ginnyumira mu Kampala ate gwonkiikirira okukyalira nandiyagadde
naye Museveni amaaso ge gali buli wamu. When Museveni sneezes, the whole village catches cold. Museveni alinga mechanic. You cannot do anything Museveni nata kulaba. N'olw'ensonga eshami mu malendi. Essale ekutuukeko onsonyiwe ebyensobezisa naye sijja kujja mu buntu. Amina. Mama. Nzalira ambula buli yalwala. Blackmail kintu kibi nabagambye. Mugenda luzinga emikwano mu biseera by'ebintu bino eby'Ebisiyaga nga Nuupu we yaluzinga bafutu soldiers olw'okwewaayiriza. Balina struggle aba Nuupu ng'etambula ne baleeta ogusajja nga buli muntu gumuwaayiriza. Oli agent Aviator, oli agent Timo, oli agent Sarah Joy, oli agent Patricia Sewongo, agent nga we gusomasoma ebinamba ebifu nti namba ya Patricia 9 Q C B D Q D O N U Y U Q nti eyo namba ya Patricia yabambega. In so doing gradually abantu batandika okuva ku struggle ya Nuupu by virtue of Nuupu foot soldiers themselves. Chetuyita self-destruction mission. Bekolako self-destruction mission. Kakati okuva lwe bayise etteeka ly'Ebisiyaga ebyo nga tebanali sayininga. Bantu bangi mugenda blackmailingira mu kintu ekyo. By so doing you are also promoting. Olwedde mu promotinga mu kwefuula nti simanyi mutijja, simanyi nze nnwanirira, temumanyi bye mulwana mugende mpola. Abantu bangi nnyo nze Isma ndudde okuva wempulidde wayise nebbanga nga njagala kukwata mu Pastor Kayanja oyo nga ndaba obuvidiyo bungi nnyo abaana boogera ku Pastor Kayanja wadde Pastor Kayanja mukwano gwange nze ku human rights wenyimirira. Naye ngezezzaako nnyo okutrackinga abavubuka abo bafuna tebafunika. Mwabadde mulowooza muli bagezi. I have got your reports here. Nammwe wadde Ebisiyaga bitambula naye kati abavubuka olw'obwavu you are blackmailing. Mwagamba Pastor Kayanja yabakola bubi, yabakwata mu bubina, tubanoonya mu recording fresh statements, temukkiriza kyokka ate tulina amaloboozi nga muli mu ofisi ya pasitomu ate abapromising ennyumba $5,000,000. Kati tenkugambye nti waliwo entalo kati ezigenda osibukamu naddala mu Basumba naye nga zigenda maliriza zitambuliramu yankwata muli wa Ebisiyaga teyasasula yannimba naye nga w'omuyita CID tulina ofisa mujja tukole fresh system tukwata abantu kati kiri official myaka gyo 10 tebalabikako abaana abo naye ate obutambi obwo bw'obuddamu babuddamu every after day and day. Obutambi bwe bumu mujja kwekolera blackmail omweyonoonera obulamu kubanga nze mbawadde example nga we twali mu campaign nga Nuupu teyina ideology entuufu. Simanyi tunaabalabira ku bikolwa byabwe. Ng'omuntu olukolamu akantu katono oli Munyarwanda okolera Museveni yakusasudde era bano Bobi Wine yabamanya ne tolina kyogatta ku Nuupu ne boogenda nga beerabidde nti revolution ya reconciliation mitigation understanding. Museveni tagoba bantu naye nga mu Nuupu eddakiika 2 tuviire twakutegeera oyagala kutta principle oyagala wa Bobi Wine butwa ne beekuumira ku kintu ekyekisiru. Struggle maneya ne mie chuli nenju kuba ku ttaka down dead buried and gone. Because you need to know where you are going in the struggle. Even uncoordinated movement tekirizibwa naye tewali balina uncoordinated movement nga ba Nuupu kati n'abalokole.